Rema birthday ya 24th kuno gwenyine omwezi gwe tulimu dera 22 obwonge nchanga luvuddeko naye oludakegera kuba birthday ya Rema bamuzaala 24th April 1991 agenda kuba aweza emyaka 3 agenda kulinya kalina eyokusatu ku lunaku olw'omukaaga era olunaku olwaleero bavudde bakozeka birthday getaway Aamaal owulira kubaddeko Aamaal kubaddeko Hamza yakategese but little did Rema know ntino ne family bajitwalira kuba in-laws ewe kati tukolera obwetutyo tewali bizibu wano tujja kumali naye nga muli bulungi nze ndi fine lwa nsonga obudala kwerukedde lwaliro oba ntandikirewo akafeero bambi katandikire bambi kyannaku nnyo jona bagambye brown sugar mukazi watu omwana ate yatusema tuse yavudde mu bulamu bw'ensi eno omwana brown sugar omwana yamulemedde abagambye yagenda omuzaala nga premature myezi 7 yalutonze yesterday nategedde amawulire nti yagizeemu yasiseemu kabebi keyadi yakazaala so sorry about that brown sugar nkama akugumya ebyo bibaawo yes nego nsala yakafeero omusango gukyaganidde mu kooti omulamuzi yalabiseeko Joseph Mulangira tiyalabiseeko n'abagamba bagende badde waka ali bakubira amasimu ate nga babadde bazze kukulinya musango ensala yabadde ajjoba omufu bamugjayo bamuggyeko obutafaali anti abaana 10 bawaabira nti abaana babasosola nti si baana bakafeero kubanga 14 abaana bagamba be batuufu 10 naye ng'ekyo kyavaayo oluvannyuma nga baagala kutunda ekajjanso gabana sente olabanga sente tezijja bamala tezijja kumala bana tekiriko nti sente mmeka ne bo baalabanga buli musente ze yeetaaga zijja mmalako bana 10 bano ne babeegaana so omulamuzi bagaye mugende naye gukyamuwadde obuzibu omuzongo gw'omufusi gwakusala naddala nga mwagala muziikula ate nga buli yali w'amaanyi like seriously waliwo omuganda wa mugerwa bwe mba mulamuzi omusango ngugoba anti tosobola kugoba abaana 10 bawaaba kati bwokugoba kiba kitegeezo bagaye batwali amateeka mu ngalo bajja kwekuba bajja kweyuzaayuza naye mbadde nsuubira nti tosobola kujja kuba n'abaana ne bajja ne bakola ne baligeni tekiri batalikwatagana bagaana kati waliwo ne muto wakafeero mugerwa baaba nejo yaze akubya akabisi nga kali muli ku mutwe kuba tusobola gamba omweru oyo mugerwa alinga omukongo yaze kamuli ku mutwe naye bawo baagana ogumujjako bagamba ffe twagala mu oli okyoginya magumba tokyetaagisa kubanga baaliwo omuto wakafeero nga yakkiriza okuwaayo omusayi kimanyi musobola okubira abooluganda nga muzaalibwa taata omu ne maama omu DNA eyawuka kisoboka naate naye kyatugambye ejjo nono kafeero gye yafa bagamba mbuno ekitaawe mukafeero yafa mugambye oyo si kitaffe n'amulagirira kitaawe era bino ebyabana bye biggwa ate tudda mu byabakulu eyafa ne baganda be ebyakafeero bikyali bingi awo Erwasa yagulidde baba we amusala enviiri emotoka ki walo mno motoka opapo sana kuita run paso nge ya boss wo nekana tawakana yemu munange oti ati lwaji yamugulide motoka eno we yalabira Angel omuvuka yali amusala enviiri n'atumya enyota ne muluma n'atumya ekyokunywa nga Angel akola ali mu kabaala we yagenda mu kabaala okujjayo akabaala bamulebagamba we Angel leeta ekyokunywa omugaga akyagala Angel n'ajja amavivi gonna n'agateeka ku ttaka Lwasa nalabo omukazi alina empisa omutwala Angel yali waitress yalina nyini kabaala naye yawulira nti Lwasa yagala ebyokunywa kwolwo yeekwatiramu saluni eri wano kati obuukawo emiryango 6 wewali akabaala ka Angel naye kati yakatunda Lwasa yangambye yamukoledde edduuka ko ye nti kamutwala ampeereza ddala newako ebyokunywa ape ebyokunywa byonna yamugulidde emotoka kyetandika paso buno nga ya boosi wo naga omuvuka naye yatulima yagambye yamuzimbira n'ennyumba okuleka nga atuleetedde ekyapa n'ennyumba gye bamuzimbira gisitula agituleetere awo tujja kutegeera nti kituufu
enyumba bagimuzimba naye abana gituleetedde tetujagenda gyeri naye lwasa kiki nga kisusiza alemedde mawulire hati ataka efuse yabagamba mukole sente mweyagale bino byakulumya bino byakatikankole kino nnumyoli omukyala yakubannange tanzi ali eri yekolera bibye amukoze eki gyakoze eki yagambye nagulidde baba motoka baba yakusala kyenye ekyo ekimuguzisa emmotoka kyenye nnyo yasamako omutwe nakkirya ne wansi. But let me tell you something. Exes should know we don't care whether you move on. We don't care whether you're going to gift useless people. If we have moved on, we have moved on. But nange no kiba kikuluma kyo omuntu abagenze ne wogula mmotoka gyali asinga okwagala ne wo gifting abantu eb'ekisiru, it is done. N'abatanzi baba wakisiru ate mulwa kubanga omugole bamulaba bagenze mwagala agenda agenda tanzi ne beyasanga tanzi abagulire kuba nabo bamunyamangako muyitira tanzi abatuka butuzi yakyayagala tanzi obulamu bwe by the way omukulu eyazeemu n'atuyita Ssennyonga ka video ka audio kafulumye ng'alina baatiisatiisa okusiba okukuba n'okukola ebisigadde wabaagala okubeerawo beegatte kuye if not wate baagala basigaleyo waliwo nabagamba yalina bapasita be yayita juzi ekati kuliko omu asaidinga nani ne saidi eri era balimba bakoze olukuŋŋaana ku kalenda n'amukubira essimu kumbi bamurekodinga nga baaba yali mukambwe nnyo ku ssimu ka audio kakambwe namugamba ati nno gwe bw'oba owulira nti okyayagala obeerawo jangu gye ndi bw'oba owulira nti toyagala kale sigalayo nkuwadde olunaku lwaleero lwokka osalewo kikyo kyoyagala okubeera kati abayisa ababulireko ebyo namugambira oliwoddamu okumpita njagala kuwulira bya bugembe kuba yakugamba okole ki omala fayo okuddira nga nyalambula esaidi yo yokudingana ne tedi ono naatera okufa bali badingane oba osazeewo bali baawo tolina tuzi omwo olina batusaba yagamba oyo gundi Ssennyonga ne gundi ne Pastor Kayange. So kati tuza mu meeting boogere nti tufa luno badingane. Bali badingane. Oba bali twagala badingane mubeerewo paka. Naye mwagala bandi badingane nga namwe muli mukyagala mufe. Kuba oli kyayagala. Kati oyagala kugenda mubuuza nti afaddi. Yes. When are you dying? Kusajja bali badingane. Kona fe twagala badingane. Anyway, mwagala badingane namwe. Oyina side. Nze sirina. Nenjagala ndabeko enjovu mu kisero kimu. Mubadde kyeyulike. Anyway, njagala ku ekaziri meka natera okuvaako bali njagala kukola Rema birthday ya 24th kuno bwe nyine omwezi gwe tulimu era 22 obwonge nkyanga luvuddeko naye oluddako egenda kuba birthday ya Rema bamuzaala 24th April 1991 agenda kuba aweza emyaka 3 agenda kulinya kalina ey'okusatu ku lunaku olw'omukaaga era olunaku olwaleero bavudde bakozeka birthday getaway Aamaal owulira kubaddeko Aamaal kubaddeko Hamza yakategese but little did Rema know nti no ne family bagitwalira kuba in-laws bamama basebunya ne batwalirako ne handbag ye yesinza okulekana ku kisaawe banango omwana ayasama handbag kyate handbag ensawo ye kano kani handbag ye ono mukulu ennyanja atuso kubajjajjawe namulondo banange alekanye ku kisaawe banange kisaawe akolerawo ebintu bingi very soon tugenda kumanya kubaka video yakakateekayo tekanaweza na 1 hour kyogamba entebe tugenda kulaba wajje bagenda okuba kirabika they are going to do namulondo naye agende the mumwa was so loud oba werekeke kyogamba entebe kisaawe bakigadde lwakuwogana Namulondo's mouth went like viral. If I could say, if the word is there, the mouth was viral. The Namulondo's mouth started trending. Mubisera byakazaala bwana ku Bukidde. Essanyu. Essanyu. Omumwa gwa Namulondo. Gugaziya. Okitegeera tumulese omumwa gugaziya oba talinyanga ku nnyonyi nedda yali agirinyeko nedda omuntu muleka abeere musanyufu bannaye namukikizo kera okusinga gwala surprise by the way zembeerazi Namulondo
kakati zibalumiza abadde talinyangako nnyonyi mulekani bali bamutekebwe bamutwale London neera yasinga amaalo mumuleka akoleki asanyuke yagoba omanyi London waliwo obugundi siterimu obuyiwa obungi mbu ye yabutumyanga alowooza bawakulya obuyibwa doves wagenda kebwe ng'ovudde okufuluma ebweru wenju so right now tusuubire ndoza they are going to document everything because baba batandikidde ku airport okudocumentinga meaning ne batu buli kimu tunakiraba tatuluisa naye kisanyusizza tatuluisa tatuluisa reason ba in-laws tuli eno ba online in-laws tukulize byasose kutwalira Aamaal ki ndoza itekele kuti agenda traveling but she didn't know agenda traveling neba in-laws nasoka atwalira Aamaal musuuza ndoza wabaddewo ne couple nawereza Aamaal because we didn't know that we twalira the third person eyalesa Aamaal so we shall state it Rema yatwalide Aamaal Kenzo we don't know whether wabaddewo ka pre-match naye nga kyobomanya ne Kamal nako kalinga akagenze bwe kugaye bagenze Aamaal Rema Hamza Loudmouth namulondo ne ba in-laws kati mumwode n'erinnya nti Loudmouth omwana alekanye tulabye akamera k'okuna nzimale sikalabangako that shouting was for next World Cup asanyuse bambi watu wasanyukira mu kwa asanyuka bwato nze tasanyukiranga kumpi nyamu ku buluyi atenga kusanyukire ki manyi ogenda muwaki kati simanyi nano ndayagala Rema we mukwano gwe bambi yamukuza tusibule ani yakuza namulondo yakuza Rema yenkana ne gundi alima namulondo yakuza Rema yes like she's very old I told you serious I'm serious that's kana kusekana she's old older than her age abennuku so kamba naye yesinga obukulu definitely muve wano